Muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino mu kiseera kino, njagala okwebaza Katonda akuleseewo ng'okyasomoka ogw'obulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe. Omusumba Ssebaggala Ivan Samuel. Nze ntuuse ku TV eno Hope Channel. TV eŋŋanzi ekuwa programu ennungi ezisanyusa ezikuzimba ggwe n'abaana bo ng'ate teyeesitaza. Music omulungi n'ebigambo ebizzaamu essuubi. Nkwebaza kubanga weekumidde ku eno. Tutuuse ne programu aka n'obufumbo. Nange omusumba Ssebaggala Ivan Samuel. Era nga njagala nkutegeeze programu ebeerawo eno kuva Monday paka Friday. Saawa 4 ez'okumakya ne saawa 2 n'ekitundu ogw'ekiro n'ebeera ng'eddibwamu. Njagala okwebaza Katonda kubanga akuleseewo ng'oli mulamu. Era njagala okumwebaza kubanga ayimiridde naawe wakati mu kusoomoozebwa kw'oyiseemu. Programu eno osobola okugigoberera live ku YouTube channel ya Hope Channel. Genda ogiteekemu ogoberera live ebigambo bino wonna w'oba. Teweetaaga na kumala kuba na TV wabula wonna w'oli kasitoba ne internet. Osobola okugoberera live programu eno. Ate osobola okugoberera byonna bye tuzze tuyiga emabega ku YouTube channel eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Ye yange ojja kuyigako ebigambo bingi byongera okuzimba awamu n'okuwanirira. Gendayo subscribing o liking commenting ate sharing n'abalala. Obubaka buno busobola okutuuka wangi. Njagala okwebaza mmwe amaka abatudde wansi okulaba programu eno. Njagala okwebaza abavubuka abawuliriza programu n'okulaba nga tebavaako. Njagala okwebaza mmwe abasaasaanya obutambi buno yonna gye buyinza okutuuka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tusabe ekisa kyo n'okwagala kibeere wamu naffe nga tugenda okuyiga. Otusomese ayi Katonda kubanga yegwe musomesa asinga. Otuyigirize kuba gwe muyigiriza omukulu. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Tuli mu nteekateeka ey'okwagala okumaliriza engeri y'okwaŋŋangamu ebizibu mu bufumbo bwe biba nga bizze. Ekyamazima kiri kimu nti ekimu ku kisinga okusoomooza obufumbo gy'emitawaana egijja nga bombi tewali n'omu mweteefuteefu kugigumiikiriza. Ekizibu ky'osobola okugumiikiriza mu maka ekyo kitegeeza nti kati tekikyali kizibu kyammwe. Newankubadde nga kizitowa, newankubadde nga kigumu, newankubadde nga waliwo n'abalala abeetooloddewo abeewuunya ati naye ggwe ukuluutya. Naye kasita tubeera mu bufumbo ne wajjawo ekizibu n'okusoomoozebwa. Ekizibu ekyo n'okusoomoozebwa ne kiba nga tusobola okukigumiikiriza ne tuba nakyo ne tugenda mu maaso newankubadde nga weekiri ne tukiwa obudde ne kivaawo mpola mpola, kitegeeza nti tufunye obusobozi obw'okusobola okukyaŋŋanga ne kivaawo. Teriiyo maka gatagenda kubaamu bisoomooza. Teriiyo maka gatagenda kubaamu binyigiriza. Ago tegannaba kubeerayo kubanga era amaka gonna olw'okuba nti galimu abantu abalina obunafu obw'enjawulo, galimu abantu abatatuukiridde, galimu abantu abalina ebizibu, abafugibwa ekibi, ate go ne bwe gaba kale nga go geerwanyeeko ne gagamba tegalina mutawaana, waakiri ebibeetoolodde, waakiri abaana, waakiri ab'okukyalo, waakiri ab'eŋŋanda, basobola okugaleeta ne gabeeramu ebizibu n'emitawaana. Ebizibu nno n'emitawaana mu bufumbo bingi, era ebimu ku byo ebizibu ebikwatagana ku byenfuna. Leero njagadde nabyo tubitunuleko olunaku olwale. Tusanze ebizibu ebimu ku mitawaana amaka bye gasanga by'ebizibu by'ebyenfuna. Ebyenfuna bikulu nnyo mu bufumbo, era toyinza kubyawukanya na bufumbo. Waliwo ekintu ky'otayinza kwawukanya na mukwano, ekigambo ekiyitibwa ensimbi. Simanyi oba ensi ekyuse bukyusi, naye mu mulembe gwe tulimu awamu n'egyo egirijja, kizibu nnyo okwawukanya ebintu ebyo ebibiri. Walabise nga waliwo enkwatagana nnene wakati w'ebyenfuna ebirungi n'amaka amasanyufu awamu n'omukwano. Newankubadde ng'omukwano n'amaka amasanyufu byandibadde tebinnyonnyolwa byanfuna, byandibadde tebinnyonnyolwa bungi ba nsimbi buli mu nsawo zammwe. Ekigambo kunnyonnyola nkyusa ekigambo kye bayita defined. That happiness in the home
would not have been defined by your financial status. Bantu bandibadde basobola okuba n'essanyu newankubadde nga tebalina. Bantu bandibadde basobola okweyagala newankubadde nga balina kitono. Abantu bandibadde nga basobola okubeerawo n'emirembe mu maka gaabwe newankubadde nga tebalina. Naye ekyo si bwe kiri. Era kirabise nga si bwe kifaanana. Ebizibu ebisinga obunene ebinyigiriza amaka awamu n'obufumbo ebigamazeeko emirembe ebigatuulidde ebisinga obungi byekuusa ku nsonga ya byanfuna. Era okunoba kati okungi okuyitiridde okw'abakyala bangi nnyo bakulinaanyizza ensonga z'ebyenfuna. Obwenzi obungi obuyitiridde mu bakyala bangi babulinaanyizza ensonga ey'ebyenfuna. Nti omusajja okuba omwavu kale kifuuse nti tateekwa kubeera. Era sikubiriza nno kuba weerwaneko olime kubeera munkuseere, kubanga bw'onaabeera omunkuseere waliwo engeri gye kikosa obufumbo n'amaka awamu n'essanyu lyago. Amaka nga temulina we musula nga babagoba buli mwezi nga musenguka ne mugenda mu nnyumba endala. Amaka nga mupangisa ennyumba ya mitwalo 2 amazzi gabayita wansi, ensiri bwe zisiba zibaluma bwe mulwala naye nga n'obulwadde toyinza kutwala mwana mu ddwaliro. Amaka nga toyinza kugulirayo munno yadde akagoyi okugamba nti ayambaleko. Amaka nga ekyokulya muwammanta kiwammanta oluusi musiiba ne musula gamba ne mumala ennaku 3 buli omu atetenkanya ne munywa amazzi. Essanyu ly'amaka ago si lyangu nnyo kufuna, si lyangu nnyo kuzuulwa, likalubira ddala era amaka ago gafuukira ddala ekintu ekikalubo eri abagalimu. Kale nno ekigambo ky'ebyenfuna kikulu nnyo era njagadde nkyogereko. Lwaki? Kubanga emu ku nsonga esinza okuleeta ebizibu mu maka y'ensonga y'ebyenfuna. Era we bikendedde ne byesala ne bibanka naddala mu nsi mwe tuli ey'ebyenfuna ebitali birungi. Generally ebyenfuna si birungi mu ggwanga lyaffe Uganda. Era abantu abaavu bangi. Kaakati bwe kibanga embeera efaanana bw'etyo amaka mangi gatabuse. Amaka mangi gafunye ebizibu olw'embeera y'ebyenfuna. Abakazi ne beewaggula. Kazi ne baganze musajja mutadde sikyayagala bwe mutunuulira ndabanga n'enzikiza siraba na kulaba ne waba atambula sitegera nani atambula. Banga school fees z'abaana zimusa bataziwayo abaana batudde. Kale nno abasajja bangi balina stress ey'ekika ekyawaggula batuse n'okwetta. Bamu ne batambula butambuzi ne bagenda n'akeera bukeezi ku makya n'anoba n'atambula nga tatutte ekintu kyonna okuggyako essaati nagaaka ngende engwe gyengwa. Bamu basuze mu mikwano gyabwe ate anokoma wiika tamanyi na ngeri gy'anadda. Emitawaana egifaananako bwe gityo gikosezza nnyo obufumbo. Mu nsonga eno kyensooka okwogera n'okukubiriza nti abasajja ffenna tukole bwezizingirire mu ngeri yonna esoboka mu busobozi bwaffe. N'ago amagezi agatuyigirizibwa ag'ebyenfuna puroguramu eno si ya byanfuna. Nga sigenda kusomesa ku byanfuna. Naye kye ngamba tukole bwezizingire emikisa gyonna egituteereddwawo n'amagezi gonna agatuyigirizibwa agakwatagana ku byenfuna n'okwekulaakulanya. Tulabe nga tubaako ne kye tuba nakyo. Amaka gabeeramu emirembe n'akalembereza n'essanyu nga waliwo obusobozi obw'oggagabirira bye geetaaga. Ekyo kyo ge mazima ag'omulembe guno ate ogenda kukijjawo. Mbagambye ebyenfuna oba essente si ze zandibadde zinnyonnyola essanyu ly'obufumbo. Essanyu ly'obufumbo lisukka kaawo. Naye mbagaye mu mulembe gwe tulimu kye kikyasoboka. Ate kibi nnyo okuyigiriza ebintu ebitali mu reality nga biri mu ideal. Saagala kusomesa bintu bitakola ebitaliiwo. Ebituufu nga ddala bituufu naye nga tebikola era nga toyinza kubyapplying. Ekyo si kituufu. Kati mu maka ag'omulembe guno that is the reality. Nti essanyu lyago n'emirembe gyago n'okujaguza kwago nga waliwo obugabirizi obumala. Naye bwe butabaawo n'abaana bennyini okubakuza lutalo. Tokyayinza bbawa kusoma kulungi ng'ensimbi teziriiwo. Nga tolina nsimbi mu nsawo tokyayinza kuwa baana bo quality education. Nga tolina nsimbi mu nsawo tokyayinza kubakuuma. Kuba kati okukuuma abaana baleme okutuusibwako obulabe oteekwa okukakasa nti bali protected okuva lwe baveewako okutuuka lwe badda. Nga tolina nsimbi mu nsawo nayo kifuuse kizibu. Kifuuse kya mutawaana. Abaana bakulamu abawala lukulamu bw'ati.
Kisagira bwati nga taata we tayinza mugabirira lusi nga alina obwetaavu ayagala kino takiraba bamaliriza abasajja bamututte. Kati ng'ensimbi zeetaagisa n'okutwala omwana mu kifo w'anaabeerera nga wabuvunaanyizibwa. Kati ebyo byonna biri awo n'essanyu lennyini okutuukira eri abaana litandisa okubeeramu ekirungo ky'ensimbi. Kuba kati essanyu balidifayininga bulala. Tugendeko eno. Talina nsimbi tokyasobola. Mwana wakoma kubuuza daddy twagala swimming, daddy twagala kino, daddy baatugambye waliyo tuwa tugenda kutambula mitwalo 15, daddy baatugambye tugenda giri. Kati n'ebintu byennyini ebirabikanga ebisanyusa abaana nabyo bifuuse ebyebbeeyi. Kakati nno kiva kibeere kikulu musajja munnange obutabongoota. Mukama abakuwadde omukisa n'obaako ne kookola kakole n'amaanyi. Naawe atalina kookola nkusabira nga nawe bw'ofuba okola nti ofuna ekyo ekinaakuyamba osobola okubeera obwenjawulo. Kakati ebyenfuna ebitaba birungi wabeerawo obutakkaanya. Ng'obutakkaanya buno buva ku ki? Buva ku financial decisions. Essente zibeerawo naye nga mwagala kusalawo muziteeke mu ki? Kugula nnyumba, kugula ttaka, kuzisiga mu dduuka, kutandika bizinesi. Bamufuna ebirowoozo ebyenjawulo awo ne mulwana. Mufuna ebirowoozo ebyenjawulo awo ne mulwana. Ekyokubiri, okubeera n'enzikiriza ez'enjawulo eri ensimbi. How to spend versus how to save. Ekino kireeta obuzibu mu maka nga kyekuusa ku byanfuna. Ekyokusatu, obutayogera ku nsonga za byanfuna nga temunnaba kufumbirwa. Mbawa kati ensonga 5 ezireetera amaka okutabuka nga katabuka ku lwansonga ya byanfuna. Mbagambye ensonga esooka obutakkaanya mu ngeri gye mugenda okusalawo mukozesa ensimbi zammwe. Omukyala ayagala kugula ttaka ate omusajja ayagala kugula takisi. Ye omusajja alaba nga takisi bw'anaagigula ne bagiteeka ku kkubo buli kanaku ejja kuleetanga akasente akabalabirira basevinge ne ze basevinge bagule ettaka. Omukyala ye akitunulira nga takisi kintu ky'oyinza okwesigamako. Benkya abazivuga ababbi bayinza obutasobola kukuwa ssente. Eyinza okugwa kabenje nga toyinza na kugijjawo. Lwaki tetugula ettaka ne tulitereka waki ne likula tulyekulako ne tukola ebirala. Kati decisions ne zaawukana ne mmaliriza nga mulwanaganye. Ekyokubiri, having different beliefs about money. Wali abantu abala program eno nga bawulira Olungereza. Nabo twagala lusitu banoneko. Okubeera n'enzikiriza ez'enjawulo ku kigambo kya ssente. Beliefs zino how to spend versus how to save. Buli muntu yenna alina bw'alaba okusaasaanya ate alina ne bw'alaba okutereka. Omutakkiririza mu kutereka aga nti azenkolawo ze ndya naawe. Okulya ssente si kulya mwana. Hii n'enkya Mukama ajja kumpa mukisa gwa leero ne bantu balina enjogera zaabwe nnyingi ne bamaliriza nga tebateresse nga basaasaanyizza buli kye bafunye kasita akasente akakwatako. Kakale ate omulala nga ate yakkiriza mu kutereka okulimu n'okwerumya ti no tewaliwo nsonga yonna lwaki tuyinza okulya ennyama okuva Mande paka Sande. Tekyetaagisa tulye ebijanjaalo n'ebinyeebwa ne mukene. Ensimbi ezandisaasaanye emitwalo 3 egigula kilo z'ennyama 2 buli lunaku okumala wiiki namba gye mitwalo nga 21. Tukozeseeko emitwalo 5 tugule ebijanjaalo ne kawo. Emitwalo egisigaddewo 15 tugiteeke mu banka tusavinge for future. Mulaga nti tuli kye tulina tobonyaabonya abantu benze nako obulamu obw'okubonaabona. Enkomero ya byonna ne mmaliriza nga temukkaanyiza. Ensonga endala, obutayogera ku byanfuna nga temunnaba kufumbiriganwa. Ekigambo ekyo nakyogerako dda mbyokuyiga byange ebyayita. Osobola okugenda ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel n'okeberayo ojja kukisanga kiramba kyogerako ekyo. Teri kintu kya bulabe nga kuyingira bufumbo nga temwogedde ku byanfuna yammwe. Yensonga lwaki kya bulabe nnyo abantu okukera obukeezi ku makya ne bafumbirwa abasajja babakwanye nga balina byonna bye batamanyi na gye bivudde. Si kibi omusajja yeegaggawaliridde okutwala. Naye kisoomooza nnyo kubanga kibayingiza mu kulwana kw'ebyenfuna singa mubeera nga buli omu teyamanya munne wajja ssente na ngeri gy'azikwatamu. Bakyala bangi bayingidde mu bufumbo obufaananako bwe butyo. Obulimu ebintu bingi bye bataakolerera ne bayingiramu. Babuyingiddemu bangi babwejjusizza. Bangi babufuniddemu obulumi. Bangi babufuukiddemu basabiriza. Hano omulaba nga alina omwami alina naye nga waakiri atetenkanya asiika essumbuusa afuna akake. Noga nti ate kati ono omukyala yandibadde tasiika sumbuusa na chapati kubanga
alabika alina naye nga kiva kuki kiva mu tayogera ku byanfuna baana abawala bangi abaliyo temwagala kwogera ku byanfuna mutandika amaka nga temwogedde ku byanfuna bya bufumbo family finances are key nkulu nnyo eri obufumbo kati nga temunnaba kuyingira bufumbo mwogere ku nsonga ezo ofuna sente mmeka okolawa oyingiza otya era bw'oyingiza sente ezo otesitese kuzikozesa otya twekulaakulanye tunaatereka tutya nti awo kasente olw'okuba tuyingiza katono tetuyinza kupangisa nnyumba yakadde kamu n'emitwalo 2 katugere tusule mu y'ekinaana katugere tusule mu y'ekinaana kati agaana tugakole bwe tuti tyotyo olw'okuba nfuna akasente kano buli mwezi kakati tukole bwe tuti ne mwogera ku nsonga z'ebyefuna eyo papasi ya courtship ne mubeera mu kye tuyita courtship nga temwogera ku bintu bikulu ebigenda okubayamba okutambulira mu bufumbo bwammwe ng'ekintu kiri kimu kyokka kye mutegeera mu kigambo ekiyitibwa courtship ogenda kufumbayo weekend abaana abawala kiga kyayita courtship kyekyo buli weekend kugenda wa muvubuka kuva Friday paka Sunday kufunayo ka data kugenda ku shoppinga kulya ku chips ne chicken n'ebyennyanja naye nga tebatunuulidde ensonga nkulu kale bantu bamala kutuuka mu bufumbo biri byonna nga tebyakolanga makulu do first things first ng'onaasobola okwanganga ebizibu by'ebyenfuna mu bufumbo gye mulaga kikulu nnyo okubyogerako nga temunaba kuyingira maka mufune ekifaananyi ekyo kye mugendamu nangeri gye munaakwata esente zammwe ne bwe mutafuna kifaananyi ngeri gye munaakwata sente zammwe mugenda okumaliriza ng'ebintu bitabuse olw'ekyo ekyo kireeta obuzibu ekirala omuntu omu bw'abeera mu maka ng'akola sente nnyingi nnyo okusinga omulala oba ng'omu asaasaanya nnyingi okusinga omulala naye kireetawo akatabanguko mu maka akwatagana n'ebyenfuna tubeera mu maka ng'omwami akola sente nnyingi okusinga omukyala kati waliwo imbalance kitera okuba bwe kityo ebiseera ebimu kati ekintu ekyo gw'okirabanga ekitalina buzibu naye singa kiba tekikwatiddwa bulungi kisobola okutabangula amaka mu nsonga z'ebyenfuna omu akola sente nnyingi omulala talina ddala oyo akola sente nnyingi n'akozesa omukisa gw'okuba n'ennyingi ate okutulugunya kati sente ne ziba soose ey'ebizibu bwe nakusasula ewammwe ate onaddawa ate bwe siimuwa sente anaalya kubanga oli alina kudipendinga ku ggwe abasajja bamu bafuula abakyala abasabiriza kibi nnyo okufuula mukazi we omusabiriza mu bufumbo mukazi we si musabiriza mukazi we agwana okuweebwa lwaki omukazi amala okulwala n'olulimi ne luvaayo n'abeera nga takyassa n'omusanga alina amaaso gafuuse gayeru gagudde namu olwo n'alyoka abanga agwana okuweebwa obujjanjabi lwaki omukazi amala kwambala lugoye ne lukutuka kagoye kamu kaasabiramu kagoye kamu kagenderamu ku mikolo akagoye ne kasiiwuuka n'akagolola kona ne katuuka ekiseera nga bwekatunuulira olaba paasi nga langi ekaweddemu olwo omusajja n'alyoka amalirira ogati banne kamufunira olugoye olulala lwaki mukazi we amala kwambala ngatto nejjamu kituli netuuka ekiseera ng'egudde olubege nga n'ekigere sayidi emu kitambulira ku ttaka kati omuntu bw'aba afuna sente nnyingi ng'omulala tafuna ono afuna bw'aba nga tasobodde kwefuga kuzikozesa bulungi zirabikire mu bulamu bw'oyo atafuna bireese entalo nnyingi omusajja mukazi wo si musabiriza mukazi wo agwana okuweebwa ku ekyo ky'olina she deserves agwana kyeŋŋamba si musabiriza si beega naye agwana okuweebwa ate era n'omukyala bwabanga yakola ensimbi ennyingi ng'omwami takola ekyo kibi nnyo
ate ekyo kyabulabe nnyo singa omukyala aba takutte bulungi nsonga eyo kitabulira ddala amaka, kubanga mu musajja mu buzaaliranwa bwe yatondebwa okufuga, n'atondebwa okukulembera, n'atondebwa okuba waggulu, era ekintu kyonna ekimussa wansi alwana nakyo. Ekyo kya buzaaliranwa. Okiraba ne mu nkoko, n'okiraba ne mu nsolo ez'omu nsiko, ne bwe ziba zaawako embuzi z'olunda, ne wa mwana wo muto omulenzi nga wamuzala gwe tunulira engeri gye yeeyisaamu eri abawala nga muto bw'ati, abakuba nga tebakyamusobola kubanga kiri mu buzaaliranwa bwe. Kati omukyala bw'abeera n'ensimbi ennyingi n'atamanya nti ensimbi newankubadde ennyingi naye zigwanidde okukozesebwa mu ngeri etafutyanka na kulinnyirira munnange, wabawo olutalo. Ensonga lwaki abantu bedda bakisolovinga mangu. Kyayambako nnyo amaka gaabwe okubalansinga n'okubeerawo, newankubadde ng'emu biyinza okuba tebikyakola kati kituufu, naye ate byalinga bya mugaso nnyo. Omukyala bwe yalimanga gundi emmwanyi n'ebirala byonna n'azinoga n'agenda n'atunda, essente yazikwatanga n'azireetera musajja, omusajja n'alyoka amugabirako. Kiyinza okuba tekikyakola olwaleero, naye kirina kyekisomesa kyenjagala otegeere mukazi gwe. Tebuva n'egyo bwenkana, newankubadde ng'ensimbi ofuna nnyingi okusinga eza bbaawo, naye togezaako n'oleetawo imbalance, togezaako n'olaga mu bufumbo bwo nti gwasinga ensimbi, era kati ozikozesa okulaba nti ofuga, ozikozesa okulaba nti ofutyanka, ozikozesa okulaba nti okola ebibyo. Abandi bakyala bangi bagwa oluusi mu mikisa egyo egyofuna ensimbi bwe gityo n'obufumbo bufa. Kye tugamba olwaleero nga tugenda okusaba nti ebyenfuna bireese obutabanguko mu maka. Sente simbi, naye ensonga ezo zenjogeddeko zirina okutunulwamu. Mu kyokuyiga kyaffe ekiddako tugenda kweyongerayo n'ekyokuyiga kino okusobola okuyambako amaka agafunye obutabanguko nga buyita mu byanfuna, tulabe engeri gye tuyinza okubayamba basobole okuwanganga ebizibu ebyo, n'abatannaba biyingira mu balwane bireme okubatuukako, kuba twagala amaka amasanyufu agajjudde emirembe ate agaweesa Katonda ekitiibwa. Kankusabire. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Weebale kubanga otukumye n'otulabirira, tuyigiriza olwaleero ekisa kyo n'okwagala kitubeere kitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa. Nkujjukiza YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Kiriza ogendeyo, ojja kola ebigambo n'ebirala bingi ebijja okuyamba. Kasana Quality Nursery and Primary School wali Kasana mu Luweero bakujjukiza ntwalayo omwana tujja kwejjusa. Byenjigiriza bye birungi nnyo, somero ddungi nnyo, ebisulo n'abave waka abawala n'abalenzi, twalayo omwana wo tujja kwejjusa. Mukama akuwa omukisa.